omusajja yakugamba oyo omukazi nabawange bwenzibwe senga mugoba nenga nona abimanyi ninga gwayagala abakazi omuntu abeera nabo lwa nsonga nnyingi n'abasajja babeera n'abasajja lwa nsonga nnyingi omukazi ayinza okufumba ewo ng'afumba lw'abaana ng'amanyi wabalekerawo n'owasa omulala bagenda kubonaabona kubatigomya kakati nze nalinako taata nga alina abakazi 9 nga n'obusiraamu bugamba bana yafuna ab'obusiraamu neyeewaayo n'ababe ate Katonda nabbi agati omuntu awasa abakazi abana omulundi ogumu n'asukka abana abanga wasiza abanga yagadde nnyina obubi obukirimu kati taata yalina omukazi nga mubbi wa mmere waka banna naye famire yammwe ekuŋŋenyizaamu abatema emmere n'agibba namuga agenda nga mubbi wa mmere waka kati mu kifo kye nazzaawo omukazi nga mukongo bamuyita Madiina nga mukazi mulungi nnyo mukyotala alinga mukyotala mukongo weeyo abakongo beeno babi naye genda kwebba dolite eyo voo ne Kivu n'amuleeta nga yakulira muno naye nga asibuka kongo eri yamugamba oyo omukazi gwoleese musezi abakongo bangamba waliyo ekika ekisezi nga n'amugoba speed n'addayo n'afukamira omubbi ne bateesa ku ngeri y'okugabana emmere namuga twalangako enkota entono nze nnekere ennene omubbi nga bateesa taata ateesa n'omubbi yamanyi abantu baga omukazi omubbi weesibye ku mubbi kati nabbanja ekintu ky'obwa prime minister takirootangako yaliko RDC mu pulaani ze tekyalimu yaliko RDC era wawuliranga ono akyawoza ogw'amabaati ng'akyali munnamawulire munnaffe aliwa ow'embaale yes nandutu ng'amuteekako ng'amugamba nti Museveni abantu bewaffe bakuwa kalulu naye tebagenda kaddamu tebagenda kuddiza kalulu ng'ayogera ddala nga Bobby Nabbanja mujjukira era sirowooza nti bali kwerabira Agnes Nandutu alina kayongerako NTV kakati Nandutu omusajja ye baani abakuba Nabbanja okumukuba ki babe bamukuba mu kaawo n'avayo nga munyiivu muzibu kwe kwogera ebintu bw'ebiti ebikambwe yamukuba wa security naye tewali bamulonda oluvannyuma myezi 5 nga n'ebiwundu biwonye kakati oyo pulezidenti gw'ayagala ayagala omuntu yesimaani adduka naye njagala owulire wano Nabbanja ebigambo byayogera ebiswaza eggwanga lino wulira Nabbanja siya Nabbanja eyagambye mu Uganda erina square kilometers erina road network ya kilometers 610 wulira 610 muganda wa Kenzooba oyo Nabbanja mugambe ye lwaki mugamba Nabbanja twamugobye dda alina ekirala kye yagambye wano wulira Nabbanja atukiikirira ebweru Nabbanja pulezidenti wamala omuteeka mu kategole y'abavubi abanda mayinizi abavubi n'embeera zaabwe omuvubi yafuna ssente n'atayagala kuzimba nju n'ajanja kufuna endala n'agula n'alya nga aliridde mu pulasitiiki n'agimalawo n'agikasuka mu mazzi n'etambula omuvubi taba yaba amanyizi Museveni yabaleese okutandika okuyiga okwesevinga luli baali bamanyi nti nenkya akatimba kajja kukwata kati n'abagobako nazzaamu amagye negakwata ebyennyanja ebito negabigabira amasomero negatandika nabyo bitunda negatunda n'obutimba kati oyo ye Nabbanja kategole pulezidenti mwamukoze eki mwamuleetedde kati gwe omusuubira okusingako awo oba gwe tumanyi kyokola ki kyoyagala ali mu kategole gyoteekamu bukyamaani ali mu kategole gyoteekamu kusaasira fulufiga twala tugende okakkanyiza nnyo ate tasobola kuba presidential advisor anti nga kategole gy'omutemedde mwagwa ddamu omenye mwagwa Nabbanja Professor
Gilbert bali baseka Bukenya yali ko vice president yali doctor omutendeke ne bamuggyako nga teyeeyagalidde kati ne bamuwa okuwa omuwe w'amagezi wa Kazambi yasembye kulambula Kazambi wa Nakasere wa Hamu ng'amazzi Kazambi ayita bwati mugga n'ayogerako ne Hamu ne mayanzikiriza ngenda kulongoosa kati awo president wa mwagala ku bukugu bwe n'obwa doctor n'obwa professor amwagala kuba muwe w'amagezi ku Kazambi ono wao Bukenya wali kakati oyo Nabbanja president ne bwali mujjawo tagenda musuula ali muwawo obuwe bw'amagezi kyembadde ngamba nti kino kyobadde omenye kinene ekyaki okakkanyiza nnyo ani kategore motadde Nabbanja nze namuyita omuvubi nze namuyita omuvubi president yamuyita nga yakamulonda nze naliko navubako nga n'okuvuba sikumanyi nga taata ntwala ne bamusibaawo ku biseera bya Titookero ng'alina eryato nga ngenda n'engatta ebyennyanja nsazi na bisasiro paka Koome nembireeta lumu ensoko etukuba eryato ensoko ogimanyi njiwulira etabula ng'atabula caayi naye bwefu ng'akazimu akabeera wano ke tuyita akazimu akukola enfufu bwe kati negwa ku kkuba esobola okutemamu omuvule negwasa sobola okwasa mu lyato yeyetera okutwala amayumba g'abantu twatandika okugyako ebyennyanja bitulonze ebiraase ne tubikasuka mu mazzi ekimu nekigwako nekingenda mu lubuto naye nkikola emyezi 3 paka lutwa bwawamba taata wange yali awo ku kyakugenda mu lubuto kiti amagumba gaakyo ganyingira mu lubuto taata ne bamutaawo ku CPS lutwa wamba yatambuza bigere paka Gaba akomawo ne muddize eryato lye kati abavubi nga osanga asuze n'obukadde bwa ssente naye nga musuze nakiveera kimwebise ku lukalu tekuli mayumba bise kiveera n'obukadde bwa ssente ziri awo tezimanyi muwendo kati oyo ye grade gundi mwe yamuteeka president era eriyo abavubi abagaggawadde mu mbeera eyo naye ne Moses ntulaba omuvubi mukono gubabbako ettaka ennamere n'ebyalo ebirala ng'alina amaato 8 yawaako ne president ssente za campaign naye kati banyaze ettaka ente zaalya 8 ziri mu 5 ettaka lyonna balitemyetemye nga bakolagana ne poliisi bakolagana ne RDC na LC abamu kati omuvubi yoyo alina omugaso mungi sajja bamubbako ettaka lyonna bali tutte balimazeewo ali luddawa yafa bafa n'eryo ku kijja bakitwagala kulitwala yennamere naye keesi erimu balina keesi mu kooti omulamuzi juzi yajjayo balina ne kooti mu court of appeal tugenda tugugoberera paka kakati Nabbanja ayagala omugoba naye tannafuna buyinza bumugoba kati naye amulabanga omulalu kati nteera ku minzaani Nabbanja ne Bobi Wine bonna oyinza okubayita mu kiti ekimu oba ekirala kikulimba lwaki nze Dr. Kigozi yali akulira Butabika Mental Referral Hospital natwalayo ka baganda baffe abamawulire nga tuyita mu kibiina kya Wujja obadde ontiisiza n'atugamba nti olinayo abantu be watwalayo nga banganda nabo nabagweddalu nti ffenna tuli balalu nange mwendi dokita nga yagamba naye eddalu lyaffe livaalinga lijja mu degrees agenda otulambuza nga twagenda gye twava twasangayo omulalu ali mu yero gundi uniform y'abasibe eva kuba n'abayini bajambala n'atugamba waayi mugenda eri mu balalu mbatwaleko ani abawuza omulalu abuuza mu abakajja mugenda mu balalu mbatwaleko n'atwala n'atulagirirawo naye nga naye ali wali nga mulalu naye mulalu kati abalalu bafuluma ne bagenda ne baddayo waliwo abalalu abatandise okutegeeramu naye ng'abantu baabwe babeera babafiisa eddalu balowooza tebasobola kukola ki eddalu liwona ne wabeerawo abalalu abali ku stage esamba n'omupiira ne bavuganya house to house ne bazamba n'ebikopo ne wabaawo omulalu nga baagala musirisa okumukakkanya kayiso kamukakkanya era kakayiso bali kakuba ogenda kufuna ekizibu nze nalwalako kasikonda ne bantwala ensambya Dr. Raymond nankwasa omusawo sawo n'agamba tetulina ddagala lya kasikonda nga mize buli kimu omulala najja consultant yali mweru lino likola naye osobola okugumira ebinaavaamu
nga nagabi che bivaamu aga ojja kumenyeka nyikawe ne konze kamenyeke kusinga kasikonda mujinja kumenyeka omubiri olinga gukutuse ne balimpa era banzizaayo ekiro ekyo saasitukanga ne bankwata buli kimu kimenyeka bumenyesi aye ne baddamu ne batuula ne bakebera eddagala lye bampadde nga lyabalalu muwala wange yali ngamba omusawo nti lyabalalu yali nsambya geno hospital eyamukwaya nangamba dadde lyebakodde eddagala lyabalalu kati batandika okusootinga engeri gye bakomyawo ate ne banzizaayo bulungi naye nga kasikonda awonye kati n'omulalu basooka ne bamukwata ne bamukuba empisa eyo n'agonda kati awo wonna mulalu kigwole mu kunnyonnyola nti Electoral Commission kuba nakugambye ompe ababiri bano twamala nomination za byonna leero tuli ku mutendera ogwa nomination yaba MPs n'abakyala aba districts tubadde mu mmere enfumbe nga ya boiro nga temuli birungo naye ng'ogirya oli ekiriwo ye presidential elections zibadde ddaalo temuli vibe n'abano Bobi Wine naye yeebazaawamu nti leero tebatukubye kutiyaggaza okujjako kutuyisa mu biguudo eby'ettaka ewala ne batwala sipiidi yaffe sente zaffe abalala ne balimwa n'okumalako olw'okwetooloola kakati akakiiko kano kootunuulira aka Electoral Commission akakulirwa Justice Simon Byabakama Mujenyi naye tamanyi bigenda mu maaso mulimu gw'omukulu ku nominatinga nakuddamu ku nominatinga senga wabaawo candidate yafudde nakulangirira stage ezo eziri awo tewali azimanyi singa wabaawo candidate yafa banominatinga bulala bupya kati waliwo aba kansala babiri be banominatinga bagambye badde banominatinga abo so si bonna bw'aba wa pate ya DP gw'oleeta omulala ogenda munokola akamyufu n'oleeta ki nalabyeyo n'aba nupweyo aliyo mu ankole yabaddiza kaadi kakati yagambye talina busobozi omuntu eyayise etteeka ligamba oteekawo okulonda ng'ebula ennaku 122 taamu eno okuggwako gy'emyezi 4 n'oteekawo okulonda mu nnaku 3 ezisooka yagenda okubala nga ziri mu 9 January naddamu n'alangirira nti 12 okulonda president niba kakati buli lwolangirira tewali etteeka ligamba otuula ne ba stakeholders bano bakandidate ne mukkaanya oba ba agent wabeerawo chief agent tugambe ku bwa president buli gundi aleeta chief agent nkyenda mukaaga twalina bidandisali nga chief agent wa M7 nga tulina Mutagambwa Maria nga chief agent wa Kawanga Semogere nga tulina nga tulina Mayanja nga candidate we honorable Kyanjo agent we era abo abasatu be basalangawo M7 wamala okuba campaign ekisolo nga enkeera gundi yaddayo Semogere Electoral Commission egamba nti bajja teri security emala abayekera balumbye komera wali insecure ani akolagana kati ani amanyi security y'eggwanga Byabakama nga waliwo candidate gwanyigiriza amanyi security y'eggwanga mu 7 kakati kyenkugambye nti oli aliwo nga kifaananyi yayirangiridde okukyusa ennaku z'omwezi nga teekali mugamba ennaku ezo zibeera gazetted ate oba okyusa mugenda nemutuula mwenna anti bwe ziba mwenna ennaku terimukkiriza kukyusa yekka anti okukyusa bakibanga otuukiriza tteeka ate etteeka ligamba otuukiriza stakeholder obeebuuzizzaako kati wano yeebuuza ku president bw'amanya nti 12 nja kubaawo n'ekintu bwekiti ng'abagamba mukyuse senga alwala kakati nagamba senga alwala nagamba nti bajja muwa ekitanda okuva mu December paka mu Gwakubiri bamugambye bed rest Byabakama akakyusa netulonda mu Gwokusatu tekanaawe lekite kisoboka mu Uganda tewali kitasoboka twekalakaasa ani baani nga bwe mwakikola ddi tabikolanga kanti twekalakaasa kati yabikoze twagala okimanyi nti yabikoze n'agamba n'ogamba by the end of this month ategeeza November
nja kuba nina October ategeeza October nja kuba nina register kati yakoze ki kyatalina ku register ani alina register y'eggwanga ye eriwa yagamba abantu bakyaji finalizinga kati kiriza gaana nti ye omulimu gwe kunominatinga nakulangirira nebyalangirira tamanyi gye biva ani amanyi gye biva emikono gya Bobby okubula tolowooza nti byabaka mayeta girina abagiteekangayo nga bagenda mu kyalo banoonya siraaji gwewasekenize Bobby Wine ku kyalo kuno kale gulekeeyo omukono ngawandika ebbaluwa nga bagiwa Diso nga bajjamu abo bonna Giso bebakomplaininze emikono gyo nga tulaba gibulako so wabya bakama byatuuka nga bibulako kakati ng'agwirawo obudde obulala okulaba nga Bobby Wine tanominatinga na President Museveni lunaku lumu kuba ekyo President Museveni akityanga atya kyaki sooka ombuulire atya kyaki kuva dda Museveni atya akalulu nga batugamba akagenda mu bugenzi just PR agendamu ng'amanyi nti waliwo safeguards ezikalangirira bajja kulangira byabakama abagambe bannaye ebirala tebinnatuuka mulindeeko naye nga birina gye biva mu pooti nebigwa wano nagamba kati ebyakagwawo wano ekisolo Museveni sente giweetwe n'asirika final tale atuuka esanaga tujja girangira mu ssaawa 8 eziddako ndese ajjawo nga eno register gy'atalina mulimu abalonzi emitwalo juzi monitor yakuba nti mulimu miliyoni 7 eziteewandiisa ezitagenda kucekinga kati abo basobola okubateeka ne bafiiringa ebifo ebirala ne bajjako ebifo ebiri contentious nti ebutambala awo wonajjawo Muwanga Kirumbi ajja kufuna omuliro wonajjawo Mwanyinaze Namboze abo mubaleke ne babaleka tubaleke naye singa babagadde bakikola ki nakyo kikola akaserunjogi ne Nyakaana bakabbako ne bamanya nti bakabbi katumuweeyo nabono tugendera awo tugenda okuddamu okukabala ku Siteholo nga Serunjogi asinza busatu nagamba tekisoboka ne tukaddamu twakabala emirundi 10 paka obudde lwobwakya era buli busatu waliko commission nagamba tukaddemu akasingi tana ne Katongole twakalaba nga kabalibwa emirundi mingi yalina ne singi yali ne Alagundi omusi Kasibande Moses so obululu obumu bubeera so contentious naye nga engeri gye mugenda mwenna kati president yalina omukisa nti ababe bangi abagenda okujja independent n'aba opposition bangi kati ye abamu agenda kuba controllinga abagambe gwe tujja kuwa bwada sisi gwe tujja kuwa kwembase gwe ajjemu ab'amaanyi kati banda abatasobola kuvaamu lw'ebyo abaluddemu nga Ssekikubo yabagambye nti mugende babwe bati mugende chairman wa secretary omwogezi wa NRM nagandi president nakyogera ninga yakyogedde kyo kyawedde era bajja kujja kati Museveni yafunamu nti bwajja kugamba nti ntegeye candidate wafu twagamba mulabye buuza ku bantu kwata fulaga Kyaddondo gwe tulina nga Ssekikubo ali wali ayimide naye ne Ssekikubo oyo musajja mulungi buuza ku bantu kati mwembi musigala munoonyeza Museveni akalulu naye omukumwe nga alina okugwa yayitewo kyekiri ne mu Nuupu nti Sseggona agamba nti nze yadde banyimye kaadi kuba oli mupinja kuwagira wa DS naye kuba president ndi wa Bobby kati Bobby afunamu afunye obwa Bobby butamwagala n'afunye n'obwoli walukagga lwagenda okugamba nti leeta gundi leeta ekiteeso ku contentious issue aga nti Lubaala nkutte oluyimba olujjukira alina n'olupya lwe yafulumizza lunyumira y'omu ku bakadongo kamuba nga abatyanyumira musajja muyimbi kakati awo bw'ogamba nti chairman alina control tagirina kati tulina kukola tutya akolera ku biragiro nga bwe yakoledde ku Janita Amongi n'ajjamu abantu abatuula e Bukedde nti si batuuze n'abajja mu register era omu ku bakungu n'agamba twakoze ekitasoboka Nuupu yalwanye nnyo naye tikaye ate omuntu omulala naye oli baakikola ne bajjako omukazi muwala w'omukungu bamuyita Aseya ne bamugaana talina bibusaanyizo byewandiisa oluvannyuma n'abyogamba gundi Mukambwe Anita Emonge we Mukambwe nnyo tayagala yadde atyo omuvuganya Mukambwe weoka
tewamulaba kubwa seeke nti bamuwa ssente naye naafuna ezize ng'omuntu ate nnyingi ne Museveni we yali neyewuunya gye zivudde era ekyo kyamukuba wala nnyo najjayo neyeebaka bugazi n'agani nakubye omukazi ono omukadde Kadaaga simanyi we munaazaako maziga n'amuyita n'abeera omu ku abiri abamuwerekera ku nomination mukazi wetunaye najja kati omukadde akwatira ku mmere ye naye ajja mulinda Busoga abantu bemulinze Busoga ng'anoonyayo ki akalulu ani tennamulabye ate akuyega ekitundu kye kya Busoga okufa obufi anti yali agala kwesimba Busoga awali bba era kimuleesa ekimwagaza ennyo Magogo Musoga ate alina influence mu Busoga yabaza Busoga kikyayagala ennyo Busoga yayagala nnyo era wamala okuwangula Kadaaga yagamba nze maama wammwe kati mu Busoga emikolo egisinga yagigendako nga yagala kwongera kutyoboola Kadaaga paka president omuganda emikolo gyo gitwale Bukeddeya era ojjukira lwe bagenda okusonda sente za MPO abamu n'amugaana okugendayo era yaweerezaayo bubaka na sente kati ye Museveni amanyi entalo zaabwe nga bw'amanyi n'abavubi basaabavubi nti omuvubi alina byamukolera adduka ye alinga wakadodi fire brigade genda mu kakale n'amaasa sente n'amazina kaakati oyo oyinza otya okuyomba n'omuntu gw'omanyi entegeera ye bwetyo nti Nabbanja anti naye yasinzidde eri n'awaga yagambye abalonzi nti mulinnyayo mweggalire mu mayumba ekyo omuntu alina amagezi akyogera ne Museveni tasobola kyogera ne kusaasira tasobola kyogera sikulimba ne Buchaman tayinza kyogera ate mwanyi naze kusaasira alinamu ku mazima era ge gamukubya kati President Museveni nga amaze okuwangulwa Buganda yanoonya engeri gy'agipenetratingamu nga tagiraba n'atuma Hajjati Namyala agende wa Katikkiro w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga nti tulina skilling school e Masaka naye President antumye nteeke ettu lino mu liigi emu za Buganda tulina bika ne n'amasaza naye ekyo si kye kikulu agambye ogenda okugulewo skills abaana ba Buganda bafune emirimu nga bakolagana ne gavumenti Katikkiro yakikola neyeebaza President bwekiba nga kiyamba abaana ba Buganda lwaki abatakikola President bwe yajja neyeebaza Katikkiro bamaze okwoza balikalangala eyo batereeza ekintu bakizeewo bazeewo omukwano Kasarine akwata akazindaalo His Excellency bano abantu bakulimba bano abantu banyiivu we bati bakola bati nkuwulidde muwala wange va kazindaalo nedda nzikiriza oyo mujja muleeta mu State House okuwola baali bamututeyo n'emmotoka gye bamuwa nga tekuli kaadi tiyagitunda n'emulakira akati agamba mugibanje ze natunda President bwati bwakukola akuwa ekintu naye ng'akuwadde empewo gye baba amayinja tiyatwaza woteeri ye baali bagitutte ng'abaali ye muntu yali asinga okwagalwa situgitunda nga buli omu naye yagenda n'akomawo n'agamba nti n'ayimba oluyimba lwe yayimba erumulakira ate n'akomawo n'ayimba obulala nti byagaanyi kati ate yakomyewo kati Museveni ng'alina akanyama ke tayinza kubulwa mmese zaalya sawa yonna akusena abikkula sukaali bw'ati n'olowooza ebiyenje ne birowooza nti si waggale ne binuuna n'oggalawo fulasika n'akuggalira muli akasobola kubuuka kati Bobi Wine omuwa magezi ki ku Nabbanja agasemba Bobi Wine ekisooka yamulabisizza Bobi Wine yalabisizza Nabbanja byabadde agamba nti alinayo obuwagizi 100 ku 100 tebuliyo abantu abazze balaga tebuliyo yabaddeyo n'abawagizi bw'amagye wa poliisi ne helicopter n'ayonoona amafuta ga gavumenti mbwe gyetiisetiise of course kyayambye Bobi Wine abantu bennyini obwedda beeyogera nti wano bino byagaana enguudo nfu wano tuli bwe tuti n'amulabisa baalaze nti Nabbanja talina control senga Bobi Wine abaddeyo ne MP ewa Nabbanja agenda kuteekayo abadde agenze anti senga kati nomination zize senga n'abaayo bye birungo byenkugambye bibadde bibula mu kalulu kano
spices tubadde tulya boyiro yekka Mm. kati mulimu obunzaali butungulu buto oluusi mubi naye oluusi bamuteekamu byogenda okulaba bano abagize independent bajja kulwanagana n'abatali mu constituency emu naye nga kuliko bakandidate baabwe candidate anaaba n'abantu abo ne bakandidate mu kitundu ekyo ajja kuganyulwamu oba ajja kufiirwa. Gezaako olabe baagala nga Bobi Wine agenzeeyo ng'amaze nomination. Waliwo baagala waliwo babiri. Waliwo n'abakooba honorable. Awo ojja kuwulira embaga. Waliwo ne Nabbosa. Waliwo ne Nabbosa. Kaakati obwo buzibu ye gundi gye tufunye mu kalulu kano. Naye kati nomination zituuse ziwedde olw'omesi tez'aba-MP. Vibe egenda kulinnya ddala gwenga egenda kuyingira naye waliwo abantu kye batalaba mu Kampala. Abafunye kaadi za Kampala okusinga abakazi. Bonna bibiina byonna abanuupu aba NRM abasinga bava mu Western. Abakyala abafunye flag n'abasajja. Dika naawe. Sikulimba. Wali wange ku muliraano ninawo Abaho mwala wa Kanobel. Abaho. Yayagala Makindye West yavuganyiza ne ba Elijah. Asinga bava mu side emu omu n'awangula. Eno mu West waliwo omukyala bamuyita. Ate oyo Abaho bagamba waliwo omukulu amuleeta. Ali mu CMI. Yali CMI. Waliwo omulala bamuyita Keita Dorin Kagaba. Nerinnya ono abadde RDC. Waffe Makindye. Omukyalo oyo musirise bulungi of course mukozi mumanyi. Tata wo mumanyi. Genda gugolinga olabe Geno Keita. Geno Keita. Muwala we. Ali in charge of administration UPDF. District endala. I mean mu Kampala ne Metropolitan bano very soon bajja kuwamba Kampala. Abanyankola ate neri baleese gundi Kampala sino n'abanuupu baleese. Anti kakati oyinza okubagatta awamu nti leader of opposition basinze kuleeta Banyankola. Bano olaba Lubongo yataliwo wano. Ati gwe mbadde gamba. Ekyo tukyetegekere we tulaga wa we tulaga. Osobola okugenda Kampala Ankole nowesimbawo nga Sirajero bwa etteeka likukkiriza. Omusoga we yagenda ku Besigye eno amuyitangani ngoma ngine bwatyo ngoma ngine waliwo n'omusajja owangula akalulu eyo nga siwaayo Nankole feze namugamba vaayo mavire kankudize sente zo ekifo kivuye mu wachi ya paso uwa eno mu Western eva amafuta eno unyolo bamugobayo ne bamucompensate yali muki yali munaye yali waayo bajyajevuzi so okusosola amawanga si kibi naye ate bw'ogaleeta nga oyagala gegaba gafutubala ku malala nga tewali bwenkanya bwe bubi obukirimu Kampala bwetu bwerindooza mukyala gwenda bawa waliwo Minsa Kabanda of course bajja kuyitamu awamu otunulwe waffe mu East opposition bangi okusinga ba NRM wabaddewo enteeseganya aba NRM okugyamu abamu Abaho gundi era ejaviremu Abaho bateesaako mu milioni 2 n'atazimuteekako kati bombi bajja leero bakoze nomination bombi basazeewo bajja naye ate aba opposition bangi nabo bangi ate oli aliko semu ayinza okuteekamu akasente eno mu West oyinza okusanga nga waliyo Ntege muganda wange nga waliyo gundi ajidde ku tikiti ya Luyulika ani waliwo Musiri ndaba Musiri waliwo Alani Sewanyana Zahara Luyulika n'abalala kati okwaba abataano n'oleeta Dorin Kagabi simanyi Kagabi Keita Dorin Kagabi ayinza okubalya nga Simba we yali mu East nga tulina 13 omwayi ne muwala wa Luchamuzi ng'olumabika avuddemu buli muntu ng'alowooza nti ekifo kyakisobola ne bajja bangi Simba n'abakuba so okwagala obukulembeze kyangu naye okubufuna abaayagala obwa president nomination baali 220 n'okusoba abalaga abajjayo okwagala kwabo abaayita mu kasengejja kabyabakama mu butuufu oba mu bukyamu baali 8 n'abatementeega nga 2 Kabuleta
ne muganda wange Nsereko n'abata ekyo kitegeeza nti osobola okuba n'okwagala naye nga tolina ate busobozi buwangula kifo ng'abamu ne kuba n'omunaana kuliko abazze okujasiti okukola CV yaabwe nti nange neesimbawo ng'ono yajja Mabirizi yani eyasooka omulokole kati ajidde ku kaadi ya CP mulokole yakolangako ne ku redi yemu awo yajjako ne kyalya olulala nga batambula babiri Mabirizi ibaye Mabirizi inginiya Mabirizi oyo kati oyaga nti ayagala bwa president nnyo agamba okufa n'obutanyagwa kuluna akalya yafuna bumeka luli temwamutegera emirundi 2 kati azze Dr. Abedi Bwanika bwe yagiye emirundi 2 yafuna bumeka bannayuganda mwali temuwulira ate yasookanga n'okukkiriza evudde mu kalu nga bajja tebanno yalabanga bwekitambudde bwekityo so kati gwogamba nti vibe ezze MOP bazze Kampala nani agenda omwetikka ku bwaki ku bwa MOP anti bangi bonna overall ani amuyoola opposition luli nupu yamweza kuba Lord Mayor kati obwa Lord Mayor ajja kuba wa opposition naye ng'ate si wa NRM ajja kuba anti NRM si opposition abe Kasinge nga singiniya bali mwezo na ticket agenda kuba wa opposition nga si wa nupu anti bali wenjogera bali mwezi abawa nupu kyoga wa Mayor winzo eri gibamujje ne Waiswa bamuwadde nga musibe nga bawa Besigye president yalayidde dda abulako kulayira abantu bennaka bayagadde Waiswa mufumbiro anti kati bamuwa akalulu bannayuganda bamanyi okukubagiza kyobola abaana abafiirwa batuzadde baabwe batera okufuuka ba MOP abaana abasibwa bazadde baabwe ne batafuna bwenkanya lukyamuzi bwavaako ng'ayigiga mugobye muwala we yakola ki yajja wakiza ekisanja kimu abaana bangi abazze wano bagoba nalabanya abebusoga wali eno Raaka omukyala yafa nebusiro waliyo MP yali ani oyo Mutebi yani yazaala Mutebi naye n'aba MOP mwaka ki nga taata we afudde waliwo MP yali kati eri Seggona nekuddako oyo waliwo yali akawunta nekuddako Mutebi Mutebi yajjako emirundi 2 naye nze naliyo mu kubala akalulu ako n'okukakuuma ng'abaayo mu kiseera ekyo bagamba oli yatutwaniranga ku ttaka n'ono looya tugenda kuwoono nga n'amaziga gakyatiiriika era ne bamuwa bannayuganda bakubagiza Waiswa mufumbira ali mu parliament basobola omukubagiza bagenda mukubagiza siraba nsonga emmisa muntu emmiswa Waiswa ate bamutaka bayinza omukuba ne bamutakati bayinza omukuba bayinza okubeera avayo ng'alayira yawangula dda Minsa Kabanda wano mu Central ayimiridde atya Minsa Kabanda Central nzibu nnyo okupredictinga because ali ku kyabakyala Kampala Central MOP wasaka alina amakanda gasimbye awo tali ku Central Minsa Kabanda yaliko ku boodi ya kisaawe kibagemulira gundi ate abalonzi baawo si be bangi ennyo naye basobola omuwa okusinziira kubavuganya nabo naye senga abadde mu bintu ebirimu abalonzi abangi naye nga simuwulira Minsa nga simuwulira ne Lubongo yanze ndabanga yalayira edda bwotyo bw'okiraba nze ndaba Lubongo yalayira dda wemupi koze nga banamusosola lwa ggwanga NRM ereesaani senga kusosola bandibadde basosola dda Uhuru naye Uhuru yawangula Katabu ayinza okufuna obuzibu okumuwangula kubanga ayinamu mu buwondo bwo Uhuru restaurant mu bivulu ne gundi abaddewo naye abadde asobola kiri ekyo bwemupi Nsereko Katabu lwakubono yamuwambye nakimutwalako yamuwambye election gundi bwe zitandika campaign tujja kuba tukola evaluation entuufu naye ekituufu kiri nti vibe ekomyeyo ekituufu kiri nti
abagamba tukalonde tukakuume tukabale beerabirayo ekintu kimu ate nga kyekisinga bino ebisatu kiriwaati tukalangirire ate bebalanga ate kakati ng'olangirira lwaki oyagala bakuwuddiise nti ki nti bebalanga ate nga tebalanga n'okukakuuma tokasobola osobola okukuuma omuntu n'omutaako embeera enkambwe wonna wonna anti lwaki tokasobola kinyonyola omuntu kakati obululu bwe bumala okulondwa budda mu paper form ne bakuwa DRF form n'omanya nti wano tuwangudde naye ne mukuba n'enduulu mu abaawe mu kikajjaawo ne bawangudde ne mulinda polling station endala ki ekivuddeyo bali batani naye batukubye kati bwe budda mu paper form wano we mutandikira okubala oteekwa okuba nga olina eriiso eryokusatu waliwo candidate agent abasooka okusayininga form tuzze kuumira Sensereko tuzze kuumira gundi ng'okulona tekunnaba kumakya kati awo wabeerawo esente eziyitingana nti gwe sayininga eno n'eno kwata akantu koosirike naba n'ekyemisana tebajja kukuleetera kati wetuuka okulangirira nga wano olinawo signature eri ku taalingi basobola okukyusa taalingi form eno gwe n'obeera nandala noono n'abeera naye nga signature yeemu kati awo baba tebakubye ebyo byonna twabisalidde amagezi mwe baani fe abalonzi tugenda ku luno teri kutubba nze nkubulira lubwama mugenda kukubba akalulu mu abaagala okukabba nalaba ku kalulu ka Besigye nga waliwo DR forms zawangudde naye nga teziriyo mu box zitya nali ku IPC ngetuula Katonga nga ndi memba ku kakiiko ka Electoral Commission eya IPC teyali FDC mwalimu ebibiina bina interparty coalition mwalimu CP Jema SDP ne FDC moze ne CP ankoleko kati nga nze nkiikirira SDP ne engineer balimu ezo nga chairperson waffe Major Lubaramira Lulanga ne tugamba nti kati tusooke presidential okulonda flag bearer naye nga tetunnabalonda tuyinza okugenda ne tukubagana okuba okulwanagana okutandikira waggulu ne wansi kujja ne tulonda ba eminent leaders mu Uganda 11 ababiri ne bagaana kwaliko ne Dr. Semogere yagaana omusango ne batandika okutuuza bana abana nga bonna baagala bwa president owa party Professor Kigongo wa CP Jema Gundi Kyanjo owa Jema Kano Kizza Besigye owa FDC ne Mabike Michael owa SDP ne batuuka wiki bbiri nga tugenda kukulonda nga bagaana ne tukubisa ballot papers z'abana kati ngewenda ku Saturday ne wabeerawo okutuula okwenjawulo ku lunaku olusembayo nga bagaana ne tusalawo okupaakinga material ffe tugenda kulondera Namboole saawa 4 ntuwulira amawulire nti Professor Kigongo avuddemu alekedde Kizza Besigye ayagala kino mu byobufuzi saawa 5 Mabike n'avaamu ayagala bwa Lord Mayor saawa 6 nga tuggala nawo tufuna amawulire nti Honorable Kyanjo Hussein naye avuddemu ayagala bwa MP Wakendye East andugana tulina candidate ogwo netuteekawo olunaku lwa kumulayiza Namboole Besigye nga ye mugole waffe akutte flag mu kwogera kwe n'agamba mbeebaza nnyo era bano abandekedde buli omu nja kumuwa kyayagala ne tugenda kuteekawo n'obumyufu ku MP nga tutandikira mu Kampala Central nategeera luvannyuma nti ayagala kutagetinga Nabiira ne bakategeka akamyufu Nabiira n'aba muyaaye nnyo n'akawangula Besigye teyaddamu kutegeka akamyufu konna buli muntu yeeyitanga bwa IPC obuyaaye bwa Nabiira yakuba Besigye hands down nga boolaba ng'oli ku street omusajja muli mujjaamu omusajja agali fwaya nga bati gakukoona ogenda okufuna bwoti nga mufaliso yayagala kuyitawo nga ayiseewo Nabiira bwatyo bwayita gundi n'amwewala nnyo Besigye mu kalulu nga tayagala namwogerako mujjukirawo ku feya we
naye ku lunaku olusembayo laleesembayo bakwatira Besigye awo nga ku CPS. Omusirikale n'alinnya mu mmotoka ya Besigye bw'ati ne Nabila n'agirinnyamu n'atuula ku musirikale n'amukwata emikono n'amu ekifaananyi ne kivuga ne kiwa ne Nabila bamukwatiddemu alwanirira president toyina gy'omutwala tomutwala ate nga omusajja awo tajja kumugaana ntivaawo n'ali akalu Nabila yali smart nakati akyali Nabinge yakomyewo mwali era bamukubye yaliko ewa Jerusalem abeera kaawuna akomyewo naye ze independent ndabya ze nassaawo amaanyi wegali yamanyi gye gali naye nga buli muntu yeewulira Nabila mugezi kizibu nnyo okwaga yali ne mu kuyingira FDC tewali yamanya waliwo olukiiko nga waliwo omukyala amutembeeta yatandikira ewaffe Namasuba bamuggya eyo muwano bamulengera waliwo yalina kapapula k'amawee ke baleeta mulengera bamuleeta awo n'amuggira n'abusasanya n'obupapula bagenda okutuuka mu delegation nga buli omu waliwo naye ate era n'omutwe smart ali wayingira mu parliament olabawo quality so bwe bityo mukama wange okay nkweyanzeege okubanga otambudde naffe okuva gye twatandikidde omukulu Siraje Lubwama akubuulidde ab'ettaka tobongedde ku namba ababizibu by'obaaga ab'ettaka enamba yange waliwo eyampa n'ettaka okulitunda oli Germany namba yagwadda nandigiwadde bano ab'okumukulu ne bagikulangira naye namba yange eri 0755 0708 eya Airtel 0708 702 164 eri ku WhatsApp eri 0772 555 291 ensonga za ttaka n'ebizibu ebirala birimu amateeka bikutabuseeko omukulu akulira ekibiina eyaŋŋamba mu Kampala muno nyinza kwesimba ku kinempangula namubuulira ekigambo nga musabye ne commission facilitation yaŋŋamba mujerezi naye ate nagenda okukimulangula ng'alaba kyekisinga obutuufu simanyi oba nakikolerako tulinyimya emboozi endala